Uganda says no. Uganda says no, we will be bound. Our voices rise from the state. Museveni is worse than colonialists. Sisobola kuimagininga nti n'obutegeevu buno bwe twewaana nti twabulina kale ekizudde leero tuli basiru. N'obutegeevu buno ndowooza naye bw'abeera yagamba nafuna enkodomali banaye nafunamu bano Katonda yabampa namala. Abaganda ffe kizibu kya Uganda ekisooka naye emyaka ana, let me tell you, n'abazungu baali kaleko ku Museveni naye tulabye buli muntu yenna alemesa Uganda okugenda mu maaso Muganda. Ne wabeerawo n'omudookolo tango odo yalinze n'empapula yalangirira ddala nga 28 bamulizavingira n'olunaku jjajja mwami ne jjajja mukyala lwe bajja. Wuliriza n'ekigambo jjajja mwami ne jjajja mukyala. Omusajja yabagamba ng'ayingira mu buyinza nti beyond emyaka 75 oba tokyategeera. Ye nga akyayagala otuwuddisa atutuuse wano we tutuuse ku mmaze. Yali akimanyi bulungi nti beyond 75 oba tokyategeera. Kati agenda mu 80 wabula akugamba akyategeera. Eyatugamba kiri y'omu yakyaliwo naye tulabye okuwambibwa misana ttuku. Amagye ne gayiika mu kibuga. Omusajja omu n'ayitako mu kibuga awo Katonda n'agenda mbu agenze kukima mpapula. Ensi yonna n'enguudo ne zisibwa nti demokulasi ow'ekimmemmeta agenda mu maaso. Wabula amagye ge gateeka mu nkola demokulasi ow'emmundu. Ensi yonna n'erindirira. Abasajja ssebo ne olina ava ewaka ng'ayambadde ekitisaati kya yera ayengeredde yenna agenda kulisiivinga ne tuliko ekikyamu oba abato abimanya ba teenager, ba adolescents, ba youth, middle age saako ne adults. Do you really think that tukyategeera okufugibwa omusajja ali even beyond ye kennyini age gye yagamba nti oba tokyategeera? Ojja kukitegeera ne bw'oba totegeera nti ekyamazima tuliko ekikyamu. Bwe tunudde mu nsonga enkulu ngenze okukiraba nga mazima Museveni mubi n'okusinga abafuzi b'amatwale, worse than the colonialists. Nsaba okutegeeza abadde tannakitegeera nti Museveni olwaleero asinzidde mu Buganda mwe yasinziira emyaka egisukka mwana emabega, n'atta bakitammwe, n'abayingiza olutalo, n'abakuba, n'abatta, n'apakira n'obuwanga mu biyumba, n'ajja n'abasuubiza nti mulwanidde wamu. Wennyini e Buganda gye yasinziira okutta Abaganda afune entebe. Ebisanja kati kya 7 tatuukirizangako kintu na kimu ku bye yasuubiza. Mukyakkiriza omusajja agenda akwata empapula mbw agenda kwesimbawo. Omusajja ye kennyini eyagamba nti tamanyi na birthday ye ntuufu. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. For in our hearts, Uganda says no. Uganda says no, we will be bound. Mbalamusizaako nnyo bannansi, yenze Kankaka Emmanuel Peter oli ku Media Choice Telefina. Mu programu y'olunaku olwaleero njagala twogeremu nga bannayuganda ate twogeremu ng'abantu abakulu. Mbadde awo ne neebuuza naye bannayuganda tuli baguba ddalu, tuliko ekikyamu oba waliwo atuloga? Mukimanyi nti omusajja ow'emyaka agenda kuba emyaka 81 we tugendera mu kalulu ka 2026 olunaku olwaleero nti agenze n'ajjayo empapula ku kibiina kye anaazitwala forms expressing interest nti ayagala bwa pulezidenti. Olwaleero njagala twogeremu ebigambo bino ddala mumbuulire ntwabaaki. Mazima ddala nawe beeraawo okirowoozeeko. Emyaka 4 egiyise 4 seena wabula 10 2 3 4 kweja 35 gye mpangadde ku nsi kuno. Omuntu abadde afuga eggwanga mu Uganda temuli mulala akyayagala okufuga eggwanga.
bwe wabanga waliwo atuloga oba tugenda kuwongerera ki oba tunaasaddaaka ki ojja n'ofunamu endowooza oba mukama yatwerabira ne neebuuza oba Uganda is a forgotten world. Mu puroguramu y'olunaku olwaleero njagala twogere ku nsonga eyo kyamazima naye tayagala kugiwulira nkyagala okyebuuze sooka ozze ebyobufuzi ebbali weebuuze ani atuloga tuliko ekikyamu kiki. Nsaba okutegeeza abadde tannakitegeera nti Museveni olwaleero asinzidde mu Buganda mwe yasinziira emyaka egisukka mwana emabega n'atta bakitammwe n'abayingiza olutalo n'abakuba n'abatta n'apakira n'obuwanga mu biyumba n'ajja n'abasuubiza nti mulwanidde wamu wennyini e Buganda gye yasinziira okutta Abaganda afune entebe ebisanja kati kya 7 tatuukirizangako kintu na kimu ku byasuubiza mukyakkiriza omusajja agenda akwata empapula mbw agenda kwesimbawo. Omusajja ye kennyini eyagamba nti tamanyi na birthday ye ntuufu. Yagamba ng'ayogera speech njagibagirayo nti muwala we ye yamuteerawo birthday tamanyi na myaka gye mituufu. Naye bannayuganda mukyakkiriza mazima ddala omusajja myaka 80 akwate empapula nti ayagala bwa pulezidenti. Bwe sigamba nti tuliko ekikyamu nga nange mwendi mba neeryazaamaanyiza. Basebo ne bannyabo mu puroguramu eno njagala kubannyonnyola gubeere nga nange gwe mukisa gwentutte okweyambayamba n'abadde takitegedde muyambe. Ekyamazima ddala twejjeko Museveni tumukooye. Nze nga ntandika puroguramu eno ekigendererwa kya puroguramu yange eno kubasomesa muleme kuwa Museveni kalulu mu 2026. Mu butuufu aniresi nga tuliko ekikyamu. Njagala okutandika puroguramu eno okubategeeza nti bwe mbirowoozezaamu ennyo nga ndowooza kiki obuzibu buliwa ate nnyina kyeŋŋenda okubagamba abananyiiga banyiige ŋŋenza okukitunulamu ng'Abaganda ffe kizibu kya Uganda. Ffe tufuukidde Uganda yonna ekizibu Abaganda. Kakati ebigambo byange engeri gye mbyogedde mu Luganda bw'oba Muganda wa ntondo tondo wala naye bino ebintu byatuuse eggwanga lyatutuusizza ku maze ne tubeerenga ekyamazima tetukyalina kye tukweka tutya kufiirwa ki. Eggwanga liringa Geyeena. Eggwanga lye tulimu liringa Geyeena naye tukyakkiriza aseesa mu Geyeena okumukwasa ekibiriiti atukume emyaka emirala 5 naye atuloga. Kirabika ali ku Burj Khalifa atulaba. Kirabika ali ku Burj Khalifa waggulu ku tiipu kwatudde emindi simanyi ya mitwe emeka. Bannayuganda buli muntu alowooza kirowoozeemu. Tunuulire eggwanga lye tulimu ligeraageranye n'amawanga amalala nga toligeraageranya kuva Mukama Katonda lye yalituwa. Ligeraageranye emyaka 4 egy'amawanga amalala gonna g'omanyiiko gwe yali atambuddeko ogeraageranye n'eryaffe ojja kukitegeera ne bw'oba totegeera nti ekyamazima tuliko ekikyamu. Bwe tunudde mu nsonga enkulu ngenza okukiraba nga mazima Museveni mubi n'okusinga abafuzi b'amatwale worse than the colonialists. Oyinza okumpakanya naye kennyini bw'aba akola ebyokulabirako agamba abakolonialists baali babi, abazungu abajja okufuga Abafirika baali babi. Muwulire, abazungu bajja ne bawamba amataka gaffe ne batwalako buli kimu okumala emyaka 68 gyali mu 61. Kwejo Museveni atutekaana ate ananga yali direct nere watali direct era yalina ebifo mu government ebiyise naye twabaki gwe bwetunulako bana buli Muganda buli Munnayuganda abalala kambasonyiwe ngenda kwogera n'Abaganda abalala tebaliko kikyamu. Abaganda ffe tuliko ekikyamu. Yimirira yambulamu engoye
kino mbawa assignment genda wetunulire mu mmira olabe oba toliko kikyamu mwetunuleko mu mmira mulabe oba tetuliko kikyamu bwe tunudde ku misery ennaku okusoberwa kw'eggwanga lyaffe Uganda nze nzirowinze ku Baganda ffe kizibu munnange ebyobufuzi bwe byali bitandika bino ebitubonyaabonya ebitumazeeko emirembe Abaganda baali organized Mukama Katonda yabawa Abaganda actually kivunulwa nti Baganda ba Katonda simanyi oba Katonda bino byatulagira twalina administration ewuliriza ekulakulana obutegeevu civilization okuva ku alphabet waliifu y'Oluganda beginning of civilization buli kimu ekiriwo twali tukimanyi without these people naye emyaka ana let me tell you n'abazungu baali kaleko ku Museveni abazungu we bajja okutufuga bakyusangamu ne ku administration ng'omuntu omu bwe bamulagira ebintu ne bimulema nga baleeta omufuzi w'amatwalo omulala nabo bakyusangamu ne bagamba gavana ono bimulemye kakati katuleete gavana ono aleete chaputa empya bwe muba mwetaaga musomo ku bafuzi b'amatwale ebintu ebyakola ebirungi ebisinga Museveni nja kuteekawo nabo bennyini mu myaka egyo 68 kale 7 gye baamala nga bakutte Uganda nga tebannagituddiza mu gw'62 ennaku z'omwezi nga 8 Uganda yonna balyoke bagitenga 9 enenfuga si ye yaliwo Museveni is worse than colonialists sisobola kuimagininga nti n'obutegeevu buno bwe twewaana nti twabulina kale ekizudde leero tuli basiru n'obutegeevu buno ndowooza naye bw'abeera yagamba nafuna enkodomali banaye nafunamu bano Katonda yabampa namala obufuzi buva wa Katonda kireka Katonda yabumugonnomolako can you imagine tewali yenyeenya omusajja n'aziba ekibuga kyonna omusajja omu n'ayiwa amagye ku street ali democratic buli kasonda ka Kampala naye bannaye tuliko ekikyamu buli kasonda ka Kampala gye bagamba etali mu Buganda bagituume Central Uganda yagiwamba ne ku mapu n'agisiimulako n'akajjuza ab'amagye ne wabeerawo Omuganda atikka amannyo n'agenda amwanirize agenze kukima mpapula ne wabeerawo n'omudookolo Tango yalinze n'empapula yalangirira ddala nga 28 bamulizavingira n'olunaku jajja mwami ne jajja mukyala lwe bajja uliriza n'ekigambo jajja mwami ne jajja mukyala omusajja yabagamba ng'ayingira mu buyinza nti beyond myaka 75 oba tokyategeera ye nga akyayagala otuwuddisa atutuuse wadde we tutuuse ku mmaze yali akimanyi bulungi nti beyond 75 oba tokyategeera kati agenda mu 80 wabula akugamba akyategeera eyatugamba kiri y'omu yakyaliwo naye tulabye omuntu yenna abuleminga abantu bonna bali mu Uganda leka nkubuulire Abaganda mmwe kizibu ife kizibu mazima mukkirize Abaganda mukkirize mmwe kizibu kya Uganda nze mbabuulidde ne buli muntu awulira Oluganda luno lwenjogera naawe nkugaseeko oli kizibu eggwanga lyaffe baali baliyita Buganda lyali litambula lyeyagaza lyali sivo nga tuyiga smeltinga buli economic activity eyonooneddwa kati twali tugikola ng'era twali tukutte ekkubo the way a path to development of our country naye mulabe kiki ekikola mu Uganda mazima omusajja n'awamba Kampala essaawa Museveni ayiya amagye buli katundu ka Kampala n'agenda akima empapula ye democracy naye tulabye osobola n'okusanga omusajja omukulu n'envi zimuzze mu kirevu alina n'envi mu mugongo ng'akugamba Museveni akyasobola okufuga imagine ku mbeera eno gye tulimu naye mmwe kambabuuze mazima ddala ng'oli awo onywa caayi onywe mwanyi terimba onywe mwanyi ng'olina omukyala ewaka olina n'abaana mwenna ne mugatta emitwe ne mugamba abeewo this must be a problem and it must be a brain problem kirabika tulina obuzibu ku mutwe
emyaka 80 ebisanja 7 sigamba nti yawummulamu n'akomawo. Museveni kyakoze eggwanga lyammwe kiri worse than abafuzi b'amatwale. Tubuleminga abazungu simanya bajja ne bakola ki naye baalinako ebirungi bye baakola baabirina bano be bazze ne boonoona. Museveni we yatuukira emyaka 8 gy'abaddewo kitegeeza yaliwo nga n'abazungu weebali yabakoppa enfuga afuze bubi n'okubasinga. Leka mbabuulire naye mmwe mulabanga mu butuufu Uganda eri ku misinde gyayiriiri ekuttewa erina gyekwata. Kanzireyo ku nsonga yange. Abaganda ffe kizibu kya Uganda ekisooka twalina eggwanga lyatulema olikireiminga 8 abazungu batugamba muddemu mukole ebyammwe abaaliwo kalasi ebintu babyonoona. As if that is not enough twalowooza nti kinaakyukamu. Kabaka waffe bamutadde bamaze bamusse bamuwaŋŋangusiza bamuwereddeyo obutwa tulisiivinze omulambo naye abatanyiigamu abaaki. Kabaka wammwe bamutta bamukomyawo mukyasobola okuwambibwa misana ttuku. Amagye ne gayiika mu kibuga omusajja omu n'ayitako mu kibuga awo katono n'agenda mbu agenze kukima mpapula. Ensi yonna n'enguudo ne zisibwa nti demokulasi ow'ekimmemmeta agenda mu maaso wabula amagye ge gateeka mu nkola demokulasi ow'emmundu. Ensi yonna neerindirira abasajja ssebo ne oli naava ewaka ng'ayambadde ekitisaati kya yira ayengeredde yenna agenda kulisiivinga ne tuliko ekikyamu oba. Leka mbabuulire lwaki ŋŋamba nti Abaganda buli effort ebaddewo eteekebwateekebwa okusobola okuva mu mbeera eno gye tulimu ey'okufugibwa obumbula okutiisibwatiisibwa nga n'ayogedde attibwa. Amawanga amalala tegalina numbers. Abaganda ffe tulina numbers. Abaganda ne bwe twali tusoma demography ne mu mbala y'abantu tuweza ebitundu ebisukka 25 mu bantu abalonda. Actually mu kibala ekitonotono abantu population y'abantu erondera within the regions of Buganda emala okukyusa obukulembeze ne bekaba kalulu. Naye eyo si y'ensonga kubanga akalulu kayisibwamu adda amaaso tekakyasobola kubaako kintu kye kakyusa. Kakati Abaganda twetaaga kujjukizibwa. Kambabuulire buli muntu yenna ali mu kulemesa abantu okufuna emirembe okuva mu musajja omu uninterrupted 4 decades. Now it is going to be, you cannot be surprised that Museveni ayinza okulabikira ku baloti ya 231 naye bannange mu butuufu nazaalibwa 1989 Desemba nga 23. Museveni entebe yagikwata 1980 simanya mu 7. Naye banna bajenizi abato abatabimanya ba teenager ba adolescents ba youth middle age sako ne adults. Do you really think that tukyategeera okufugibwa omusajja ali even beyond ye kennyini age gye yagamba nti oba tokyategeera ne tukkiriza agende era ajja naye tulabye buli muntu yenna alemesa Uganda okugenda maaso Muganda. Buli muntu Muganda gye buvudde gye bulabye jjo. Ndi musajja mu Namasaka twabadde tuli awo ng'embwa eyabba ssente milioni 5 mbw alonkinze ekibiina mbw ekibiina kyali dormant mbusimanya nga bakiyita biki Green Partisan Party. Kakati Mpuuga yakulira Democratic Front mu bigambo bye kennyini yagambye mbw ekibiina kye kijja kuteekateeka obukulembeze after 2026. We need change, we need it now. Some foolish politician tells people that we can only ebiroto byaffe bisobola kutuukirira oluvannyuma lwa 2026 Uganda nizikira
mbu yakoze meeting nga waliwo abantu 7 naye ate abe Masaka muweddemu bulala muweddemu muwulire joba nabadde ndi awo nga waliwo munnamawulire afudde nyina program namba ku bannamawulire mwe sijja baleka sikuba bwe mbaleka profession yaffe mbanjirekeredde program namba omusajja eyali amabega w'okuteekateeka obubadi nti gavumenti endala zifaana ne bubi asobola okulya entebe akyogera ye kennyini mu biwandiiko bye nti ne bwe bataalibbye kalulu yaligenze natta abantu asobole okufuna obukulembeze olutalo kitegeeza kutta abantu Ugandans are still happy. Ugandans are still happy. Osanga omusajja omukulu nga n'okusoma yasoma nga alina n'ekitiibwa ekiva ku bitabo nga akyasobola okukkiriza ku bayivu be tulina nti emyaka aneegiyise Museveni asigale ng'agenda mu maaso naye ndowooza ne Museveni bwadde eri aseka. Can you imagine abasirikale akakadde kamu kale katugambe bali kakadde kamu bwe kati oba bali obukadde bubiri batiisa banna Uganda okututta bwe tukeera ku makya ne tulowooza ntusobola okukyusa obukulembeze abo bennyini nga nabo bali part of us bakojja baffe Uganda nabo mwe bazaalibwa bali willing okuprotecting emitwalo 3 n'okutta abalala basobola okusigazaawa omuntu atalina nakasiimo twakigezesa jjo twasaba sente mwene SSF abaziterekayo babagamba teziriiwo. Can you imagine? Kakati abantu abakutte mundu mukuumaki ng'okutte mundu osobola okumbuulira amazima ekikukwase mundu Uganda egende maaso gwe ng'oli munaku. Nze muleke mbabuulire ekintu kye nayiga buli muntu mu nsi akolerera kuba bulungi. Bwemba siri bulungi lwaki nsanyuka nnyongo nti gundi afune nnyo ssente gwaliisa omutima ogw'okwagaliza naye mu kikula ky'abantu olina kwagaliza kati twagaliza tutya omuntu atatwagaliza emyaka aneegiyise kubadde kuttiŋŋana kuvumaŋŋana buli ekonome yafa mu wiiki 2 emmwanyi gye mubadde mwesigulirako Abaganda b'e Masaka mulyoke mutinkize n'omubbi wa mmwanyi terimba yagudde ebbeeyi mumanyi kye babagambye mbu simanye Brazil simanya Vietnam simanya Ludawa mu Latin America gye balima emmwanyi baali baafuna ekyeya ne batalima mmwanyi kakati ffe emmwanyi eyaffe erina kubeerawo at the mercy tulina kusaba Katonda abeeko gyakuba omuzira ffe tusobole okubeera tulina kwagaliza nsi ndala bubi ffe tusobole okutunda obunafu obw'omuntu yennyini ali mu power n'okubafunira akatale ku mwanya yammwe gye mwerimidde tabulina n'otunuulira ebikazi ebikulu simanya nakakande bannaye tulabye mbumpuuga okusinziira e Masaka abo nabo n'otunuulira ono lina essajja simanya nsereko kakati muwulirize abantu abali emabega w'okulemesa obumu obukulembeze bukyuke be ba Muhammad Nsereko musiraamu abasiraamu be bantu abakyasiza okutulugunyizibwa wabula yalemesa enkyukakyuka munaye agenda n'otunuulira muyagenze ku kibiina ky'oli nga bakiro kati eki kyoba yakireseewa ono vulugu tugenda kumuddamu tutya vulugu oyo tugenda mubeeramu tutya wulira omuntu eyawagira omubbi wa ssente kati ye treasurer w'ekibiina ky'omubbi Abedi Bwanika Muganda Samuel Woluta Lubega Mukaaku kakati musimanya University Chairperson simanya Haji Bichi ono eyali oba yali mwefudi yali mujema kati ye mumyuka w'omubbi ulira mbu muwulirize Haji Kyamundu ye mumyuka mu Buganda Pasika amuli yati ye womu East Abedi Bwanika yakwata ssente bannange tubonyebonye naye tubonyebonye n'obusajja obwo wulira buli kintu kyonoonebwa bw'okituleesinga obwakabaka abwonoonye Muganda bamuyita mayiga buli effort yonna Abaganda gye baali agadde okukola okwejja mu mbeera be batuula mu meeting eziremesa Abaganda okubaako ekiddako be bajja okukubiriza omanyi ne bakuba obukule
feno twongera kwavuwala bongera kugaggawala buli kintu ekyonoonese Buganda Muganda yakyonoonye nze muleke mbabuulire nze omanyi saagala nnyo muntu nze sirya wa Mayiga ne Mayiga talya wange naye ekikulu kiri nti bw'obeera ne political position be it eri religious yonna politics temutubuzaabuza Faaza asobola okuwayo entebe nti omukristo akyasinza okusaba agituulemukko bonna badikiteeta gwe olabyeko Faaza ng'ayita omuntu nti owaaye engeri gy'obadde omukatuliki emyaka emingi nkuwaddemu ku ntebe y'obwa Faaza bonna badikiteeta buli kifo kyonna ekyobukulembeze kisobola otuderivalinga ku nsi ensuubize abakirimu tebakita Faaza tatawaali ne bannange Buganda erimu Abaganda naye tulabye oba tugenda kikola tutya institution gye twali esibyeko nti bwe Bwakabaka waffe ye yali administration yaffe Abaganda be bagibba ku mulembe gwa Mayiga kwensoose okulaba ng'Omuganda agobwa ku ttaka ne bateekako ente Omuganda ow'omutima eyava ewaffe eri waffe Masaka yakulembeddemu okusanyawo Buganda buli lutalo lwonna olulimu Buganda okutulwa ezituuse ku piiki okulaba nga ne Kabaka waffe embeera y'obulamu bwe yatuuka n'ebeera mbi ezzeewo nga Muganda yakiri emabega bannange ebyenfuna bifudde kakati ki ekikola mu nsi eyaffe mumbuulire njagala mumpeeyo institution emu kwe musobola okusinziira okuwa Museveni akalulu gwe ng'oli Abaganda bannange abamawanga amalala mu nsonyiwe mulyokke mwe mukozeeko ebintu ebitulaga leka mbabuulire abo abasajja be muwulira mbu bateekawo obuyeekera abamu Northern Uganda simanya balina kkoni newankubadde era kkoni amala n'abeera simanya yavaawa batuuka ne beetamwa bano be muwulira abava mu ADF simanya kule ADF yava mu Eastern simanya ne mu Western waliyo omu batuuka bo nga bo ne balemererwa ne balaba nga banyigiriziddwa kubanga Buganda ewali akagaati akatonotono Abaganda balemereddwa okubanga muleke mbabuulire mu history Abaganda batukyawako oluvannyuma lw'Abazungu lwe bakitegeera nti ensi egenda kwekyanga ne baleeta Abaganda batandika okusolooza omusolo mwe mwava abaami ab'amawanga amalala Abanyolo nzijukira tunakisoma mu history mu byafaayo batulaga iziyita Abanyolo bateekawo ne revolution bagiyita nyangire tuganye it was against Baganda Omuganda bw'aba ali atayogera kati olw'okuba akatono peanuts obukunkumukwa bw'obuntu obutonotono ng'obuzimbe n'obuguudo obutokomoka buli kaseera nga bubomoka buli Buganda Omuganda tayogera kati kubaalya areas endala tunule ekiri mu Northern Uganda Mataba tunuulire ekiri elsewhere abantu bafuze emyaka 4 bakajja okujjukira nti kakati twalako factory egindi omuntu kati Abaganda bavaayo kasaba bawe ebifo oyo nga kakkaniraawo Abaganda civilization yasooka waffe naye okusoma kutuyambye eki eddiini yasooka waffe eddiini yetuyambye eki mumbuulireyo okujjako obubbi eddiini kyetukoledde kiki ensi yonna etambula abantu besiba ku bintu ebyali badde bibeerawo kubanga omuntu asobola okugamba omanyi ku mulembe gwa Museveni modernization twayiyaaki Abaganda nga twali at the path of inventing stuff ebintu bino ebisinga Abaganda babiye ne bayiya ensimbi ne bayiyaki bayina buli kimu naye mutunule omuntu asobola kuŋŋamba anti kakati modernization alesi contribution yebadde ki ey'abantu ba Uganda ku modernization kyemugamba ensi endala zaali badde zitambula ffe nga tetutambula twali badde tutambulira naye muwulira ensi ziri mu reesi ya kukulembera okukulembera kitegeeza ofaayo eri abantu bo bw'owulira North Korea bw'owulira Singapore bw'owulira Malaysia bw'olaba eno United Arab Emirates bw'otunulira Katonda bano be yawa amalungu n'otunulira abantu abali buli muntu afaayo eri abantu be ffe tufaayo eri mugwira atufuge empaka lwaliwulira nga afudde muleke mbabuulire si kirungi omuntu yenna ng'oli awo okyasobola okuyimba tubonga naawe nkusaasira can you imagine muleke mmwe mbabuulire Abaganda mwayina emmwanyi yagwa ebbeeyi kati kambuuze Baganda mmwe musima golodi yakyasinza okuleeta sente ani asima golodi mumpeeyo lisiti y'Abaganda 10
nga be balina ebirombe bya gold mu Uganda kati amafuta gali hoima amafuta gagenda kubeera hoima n'abe hoima bennyini abagamba okulonda omuzeeyi wa myaka 80 mu emeka percentage yaabwe ku bagenda okufuna mafuta tewali omusajja yabagamba mayi oil bw'ojja bamuzaala hoima mayi tewaliwo mu Uganda kya muntu yenna antiru mpaka Yesu lwalidda kyekikola Uganda koze kwata kyakumeka mu byemizannyo mu Africa Cup katugendere ku Africa Cup mumbulireyo liigi erimu ba pro mu Uganda bwoba oyogera ku byamizannyo mumbulire Uganda yakatwala ebizungirizi bimeka bwe tugenda mu bya kinna science abantu kuva buto Bannayuganda baali bayiye eddagala nga bamanyi okwejjanja kawaali Museveni oyo kennyini bangamba abasirikale be balwalanga Haji Nadduli omusajja omuganda n'ayiye empiso nga abakuba empiso nga abajjanjaba omusujja gw'enkaka naye nga abakubya enseke ng'ayiye obugundi n'abateekako drip nga nseke nga tebalina we bajja drip mumulabe engeri gy'afaananamu naye mulabye mutuufu tulabye nnyo muleke mbabuulire tugenda kutuukawa omuganda yali ayiyiza buli kirwadde omuganda akirinako eddagala kasita bano bajja mu buyinza wakyaliwo woosobola okwogera nti olina eddagala wayiyiza n'otattibwa oba ne batakusiba kati kambuuze omubi asinga Museveni oli mujjawa ku bintu ebikoleddwa mu nsi yonna eyaffe Uganda omubi asinga Museveni tugenda kufuna aliwa naye oba tutegeera oba waliwo atuloga bannange tuliko ekikyamu oba kino kitutuukako kitya mumbuuliremu abaganda bali tugenda kunnyonnyola tutya abaana baffe twali bagezi twali tutegeera Museveni bw'anaamala okufiira ku ntebe ng'atufuze ye mpaka Mukama Katonda lwali mukkiriza imwe munaakinnyonnyola mutya era tugenda kudda abazungu leka nkubuulire abazungu baafuga Uganda naye abaganda baawa abazungu obuzibu abazungu batufuga naye nga bagira ne bakyusa ne mu leadership leero gavana n'agaanibwa ate abaganda bakolanga ddiiri wekyatuukanga nti bano babba nga nabo bagamba kino tulina kifuna waliwo abaganda abagendanga mu conferences ebungereza okuteesa ng'omuzungu tasobola kusurvivinga antiru ng'ate sinaba wano tewakyaliwo ddiiru mundu teri kintu kati kyonna kikolebwa in respect olwaleero bw'ogezaako okwekaayanako nti oli muganda nga Museveni ateekawo kingdom endala wali bw'ogezaako okwogera nti oli mugezi nga abavuma you are palacho you are wearing monkey skins abaganda ng'abavuma enkeera ng'akomawo netonze ulira omuntu ne yeetonda n'aleka abasiraamu bonna abaasibibwa obwereere mu kkomera ne yeetonda n'agaana okusasula ssente za kabaka zonna za mubanja ne yeetonda n'agaana okuzza ebintu bya Buganda ne yeetonda nga yakamala okwetonda n'agenda n'afulumya etteeka erikwata abantu obatwala mu kooti marshal ne yeetonda n'asigala nga apasuwinga okukwata etteeka erisiba bannansi mu magye nga tebawuzezza abatalina mundu mbu yeetonze. Can you imagine omuntu ne yeetonda ng'abaana be balina buli kimu economy ejjudde bakoobe ne yeetonda pisto ne zivaayo mu kalulu naye tugenda kutusirwaza mpaka naye mwe mulaba nga tutegeera bulungi mutuufu n'omuntu gw'okibuulira nga si wa ggwanga lyammwe we have become a laughing stock. Omuntu n'ogezaako okubanga omunyumiza ng'onyumya ku ggwanga lyo n'onyumya n'omugamba n'akirikingako bukirikinzi bw'ati ku Google emubuulire ebifa e Uganda n'abizuula bino nti e Uganda gwayogera bakufuze dikedi nnya ebbando za myaka 10 kati agenda emyaka 5 omusajja buli kimu kiki buli kimu akitutte naye mmwe mugenda kukomawa muleke mbabuulire waliwo abalowooza nti twogera lwanjala ekisooka onsuubira otyanze kankaka okuwagira ekintu nga ndi munaku eggwanga eririmu ababbi abatono nze kankaka era nkuba endere
ye mama ye nga mpagi ninachi buli kimu mu nsi yaffe mu ekiri akakundi k'abantu abatono babirina bokka n'abaana baabwe abaana baabwe benjoyinga life benjoyinga tebalina mu Uganda bali off life babasindika kusoma bali mu makirabu mwe temumanyi kiri mu nsi eno abaana be basindika okusoma basula banywa basula balya bino ebibuuzo basasula abantu babe bakolera abanaku babasasula ku ssente zammwe bano basasula bakolera ebibuuzo ate newe batuuka okukola badda Uganda kubanga agenda okusoma ng'amanyi diguli ajja jigula ajja kusulanga mu bwenzi asibe mu bwenzi buli kimu kiri facilitated ataddeyo mu Uganda n'omulimo gumulinze yemmwe emyaka ebisanja 7 mukyakwata omuntu naggala ekibuga kiramba neye declaringa ku lunaku nga lulwe yekka n'agamba kati ekibuga kyonna kigaddwa Museveni ajja embwa neye gamba nti waliyo n'olunaku olulala ajja kukomawo n'olunaku lwalindiriddwa okukomawo empapula era Kampala erina okubeera ku bunkenge abaana bammwe tebajja kusoma emundu zijja kuyiika bana tugenda kukomawa n'ebyobufuzi ebyobukulupya tugenda kukomawa n'ebyobufuzi by'abayaaye tugenda kukomawa obulumi buno bwenjogeza mmwe temubulina bane mulinamu kasente oba ndi mwavunze kanga ndi mwavunze kandowooza bannange obunkenke temubulaba temulaba kigwa ku basirikale batega bomu ne batta abantu bane emiggo tebabakubye emiggo temugikooye bannange tebababye buli kimu temukooye mbuuza abantu mwe abali eyo bannange temunnakoowa kubeera jobless ng'abaana babalaba abaana mutuufu temunnakikoowa kusomesa abaana ne babulwa emirimu temunnakikoowa mbuuza bantu mmwe temunnakoowa kunywa mazzi ga bidiba temunnakoowa kugobwa ku ttaka bateekeko ente temunnakoowa ddala temunnakoowa kulamula misango nga gisinga balina kusinga temunnakoowa kusibira baana bamme bwereere temunnakoowa kutemulwanga temulina musango gwe mukoze temunnakoowa buli muntu lwagezaako okwekyusa egganda nga livaayo kawavaayo egganda nga likyonoona omusajja azze Kyagulanyi n'agezaako okutereeza ekintu muwulire mu population gye tuyita younging generation kambabuuze mmwe njagala kubabuuza bannayuganda mbabuuze ekibuuzo ekiri honest mu Uganda bagamba nti population yaffe ejjudde baana abato bato lubeerera nga tebakula twali badde tugamba nti population y'abato ekula n'abakadde yeeyongera abantu bafaaki mu kyalonda Museveni mu Uganda population abasingamu baana abato abakulu bafa baddawa abakulu bo baddawa buli mwaka population ebaamu abaana abato abamala ne bakula Museveni be yajja nabo ku myaka 4 bakyaliwo bafa mu kyalonda Museveni bana abato nkiddamu mbabuuza population yaffe ejjudde abaana abato bo tebakula lwaki tetuyina sayinizi z'abantu bakuze mu ggwanga lyaffe bafa embeera mbi omusajja omu ayina abakozi abamulabirira yasigale mulamu Falaawo ayina abakozi abamulabirira yasigale mulamu abasinga abajjanjaba bannayuganda emulago eddwaliro ly'emulago lina abakozi batono okusinga Museveni baalinanga omuntu omu mu makaage n'abaana be mu kyalonda oyinza okumbuuza nze mpropoozinga ki njogera nnyo ebizibu ne sivaawo na solution ekisooka mu kalulu akajja temulonda Museveni mumumma akalulu akabbe tukitegeere tumanye kye tuzzaako
okulonda kuba kwa mazima na bwenkanya nga tetubbiddwa. Museveni nti ekyamutwala mu nsiko bamubba akalulu kye yakozesanga rizoni. Kati saawe no muwulire ezimu ku nsonga alumiriza opposition mbu opposition ekozesebwa abazungu. Muwulire ze siwuliranga ku statement ya kisirunga eyo okuva mu muntu omukulu. Ezimu statement zisukkirira mazima zisukkirira. Mumpulirize nti President Museveni agamba nti aba opposition waliwo abazungu abakozesa babateekamu ssente okutabangula eggwanga. Mu kitabo kya kugamba yagenda ewa Gaddafi nti mu kifo yagenda ewa Gaddafi yamugamba oyagala ssente eti nedda nti njagala mmundu kubanga bw'ofuna emmundu oba ofunye ne ssente. Yali mugeze ekimala ebiseera ebyo era kyekituufu bamuwa emmundu ne ssente yazifuna. Kakati omuntu eyatabangula eggwanga mu mirembe gye ng'akozesa bantu bali weeru wa Uganda saawa eno agamba nti okukolagana n'omuntu yera ali weeru wa Uganda kibi. Bannayuganda oba tutegeera lwakumeka? Kambuuze atuloga ali luddawa? Mu Uganda ayimiriddewo tasobola kuba mu Uganda kubanga lino eddogo ne liyinza omukwatiramu n'asiruwaliramu. Alabika ali kulimu ku ggwanga ery'omuliraano nga gy'ayimiridde. Atuloga aliwe watuufu? Ye kennyini eyatabangula eggwanga atulaga mukyala we yali Sweden, abaana be baali luddawa, tewali muntu we ng'atabangula ggwanga yali mu Uganda. Yatta abammwe ng'ababe bali bweru yabaleese luvannyuma bannazze kulya. Mu lutalo ye yalulwana yekka yaliyo naye ng'era agenda e Bulaaya bw'aba yalulwana nalwo. Abamanyi ebyafaayo mu mbuuli yalwana teyalwana. Kubanga kambabuulire nze nnyina ekino kya common sense sikinaako bujulizi. Nze ndowooza omuntu eyalwana asobola okundaga entaana z'Abaganda baabattibwa 5. Ye Museveni yali mugezi nnyo nti mu lutalo talina gwe yafiirwa bamme be baafa. Ekyo nakyo mukirowoozeko by common sense. Omanyi eno generation ebintu tubiteeka ku minzaani. Eyalwana egenere yalwana yesi yalwana mu nsiko ye nga ye twamulaba. Abantu be baali wakati abayingira Uganda okubba baali luddawa baali bakola ki? Bano abaswinginga emmundu be tulaba essembabule erw'emiyaga balina emyaka mingi. Kitegeeza ne baganda be ne bwe yali mu nsiko baaliwo. Batuwandiikira obutabo oba baleeteyo abantu 5 baakola ki ekibadizavinga saawa eno kubanga be batulisiza ku ndagala. Baakola ki? Baali luddawa? Museveni yawandiika mu kitabo kye bwe yagenda n'abantu 27. Mu 27 mwalimu muganda we kwaba saawa eno abatubba. Mu 27 bagamba be yagenda nabo mu nsiko mwalimu omuko oba taata w'omuko. Kati saawa eno abakutte pawa ababba. Twaligambe nti kale nalwana ali omu ne bajjeno bebe yagenda nabo mu nsiko tukkiriza beenunula era akasente bakafunye. Saawa eno kubatubba baaliyo mu nsiko. Ye kennyini eyalwana entaana z'ababe ziriwa ezammwe musobola okubijjukira. Buli alina omuntu gwe yafiirwa mu commenting oba mujjukire ku manekando saawa eno ku vidiyo eno omujjukiriraawo ng'abammwe bafa ababe baaliwa. Baali beeyagala. Yabafiirira Katonda yamusaasira kyonna kye yakola gaali magezi ga lutalo yavaayo. Tasasulwanga kimala kiki naye Uganda agibanja ki? Mazima kambabuuze Museveni Uganda agibanja ki? Tukisonde tukimuwe agibanja ki? Lwaki? Mbadde ngenda ku solution number 1 okulonda bwe kubanga kwa kalunga mukakkiririzaamu kubanga mpulira n'abo opposition beesimbawo. Kitegeeza for one kanka kanjimanya akalulu tekagenda kutuyamba, tekasobola kutuyamba. Naye bwe kabanga ke kaliwo nga n'abo opposition era mukeesimbyemu nga nammwe muli ba MP2B katukkirize nti kyekigenda okusoboka. Katukubiriza abantu temulonda Museveni tumukooye. Nze siri campaigner wa Museveni, siri mobilizer we NRM. Nze ndi mobilizer wa nkyukakyuka era nga munnankyukakyuka mbakubiriza temulonda Museveni. Ekimala byafuze bimala gwonna gwatubanja tuguliye ekimala tubonyebonye ekimala banne tugende ku mulala. Ekyo kimu. Solution number 2 mulonde nnyo akabbe
tufune entandikwa nga ye gye yafuna nti baamubba. Tukaayanira obuwanguzi nga tumaze okubufuna. Tusooke mu kalulu tulabe. Tusooke mu kalulu. Akalulu ke kanaatuwa enkola nga ye gye yakozesa. Yakikozesa ffe tetukisobola. Nga bwe yanyiiga n'alaba nti anyigiriziddwa. Bwe tutamulonda mu kalulu akajja n'atubba, tujja kufuna entandikwa. N'olwekyo mugende mulonde, temulonda Museveni. Mulonde omuntu gwe mwagala era mukitegeere nti nno mumulonze mu bungi. Kaakati bwe mumala okumulonda mu bungi oyo gwe mulonze, amale Museveni abbe nammwe mukkirize nti gwe walonze si ye yayiseemu. Tulabe ate ekirala ekiddako. Museveni yakugamba nti abantu be yagenda nabo mu nsiko baali bagezi nnyo, oba baali banene nnyo, oba baali bampi, oba balina ensingo mpanvu nnyo, nti baali balengera mu future. Mu Luzungu bakugamba nti no one is tall enough to see the future. Ne bw'oba muwanvu otya tosobola kulingiza mu biseera by'omu maaso. Kaakati tebakulimba nti Museveni yamanye ekisobola okuddako nga byakalulu. Wasobola okubaawo ekiddako singa ababba. Naye bwe munaamulonda ne mumuzza mu ntebe era tuli musengavudde mu ngazzeemu. Emyaka 5 ffe ababaddewo ku mulembe gwe tugenda kufa tweryankuta. Bakiyita kweryankuta. Okweryankuta mukumanyi buli obuntu buno obubeera ano ku ngalo bwajjanga nnyo ku ngalo ndoza nate ebu buno twabulumanga olwo tolina kyakulya emmere ekuweddeko n'otandika okweyubula enkuta. Bakiyita kweryankuta. Era bwe mugenda mu kalulu ne mudda musengavudde mu ngazzeemu, tugenda biddamu. Emyaka gino gyonna bana tetulina alternative. Can you imagine essajja litanga odoyi ne kala yalwo eya papo ne linominatinga omusajja akankanira mu ndabirwamu. Tango odoyi kankubuuze. Igwe tosobola kukiraba nti onominatinga muntu yaggwayo. Tokiraba. Nalaba Kadaga Jonga agamba mbu akyalina byatannamaliza. Kadaga kiki otannamaliriza? Kiki Kadaga kyabeera tannamaliza kyakugamba nti balina okumunominatinga ajje mu kalulu era nti alina kyatannamaliriza? Kiki? Mbu mulimu ab'NRM bayiseewo unopposed. Unopposed. Naye tulina eri eggwanga bannange. Omubbi bwabbisa omukono gwa ddyo ogw'amaanyi n'akusunirako. Mama wange yakuyitanga kulya busumwansumwa. N'akusunirako. N'akwongera n'akuwaako. Ate n'ajja ekiro n'abitwala n'ogamba yampadde. Bano babba ssente zammwe ne bazikomyawo. Ne babagula peanuts. Bannange. Tunulira layini eyo yonna. Kiva ejinja. Kadaga. Kono omukazi eyeyerusa. Simanya baani. Bonna bali mu ggwanga. Naye nga waliwo generation. Basaabiti. Bamuhoozi. Twali badde tulina differences. Naye nga tezikwatagana ku myaka, nga zikwatagana kwa ideology. Nga tugamba gwe kitaawo atubbye eddako ebbali. Nga nona agamba naawe kitaawo teyalina kye yakola wange yalwana. Nga tulimu eyo age eyetegeera nga bano bajja kutuwabula. Nga tulimu eyo age etegeera ebisobola okutambula mu ggwanga nga bano batuwabula. Mu Uganda oba Muhoozi oba Kyagulanyi oba Mpuuga oba abo bonna abayaayeyaye twali badde mu kintu nga twawukanya ideological there are ideological differences nga it is not a total separation between two different generations. That is why tuvuga advance. Kale twalikkiriza nti kati obufuzi buvudde mu bampedde ku mpagala buyingidde abantu ba middle age abategerera ku speed kubanga oline wa mwana mutonga munyigiriza atya ekifuba kimala ne kimugwa nakkiriza nti tutambulire wamu naye mmwe temulaba nti kaakati kapiteeni Traore Ibrahimu one afuuse hero. Kati saawa eno is the hero of Africa, a young man doing things within the generation, but we are still suffering.
muwulirize banaye kankiteeke mu actual contest bano abasajja abaliwo baliwo ku bafuzi b'amatwale abazungu bajja weebali Museveni akugamba mbu bajjajjaffe abaaliwo lwaki bakkiriza abafuzi b'amatwale batufuga emyaka 68 kwegyo Museveni bw'ogatta 68 n'ekirala kitegeeza yajja 62 bagenda otuwa independence yaliwo Museveni yakola ki towards Uganda's independence mukimbuulire kati avuma mu African chiefs bali banafu baddanga mu petty things ne bakkiriza abafuzi b'amatwale gwe bwaliiwo Museveni atubulira ebintu bye yakola leading to Uganda's independence mutuwandiikire paper there is a new vision. I want Museveni to articulate his contribution to Uganda's independence, not his any contribution after independence. He was there. If Museveni is 81 as he claims to be, katugamba agamba wa myaka 80 mugumu, Uganda ya myaka nkaaga twawuleko yali mu 2 yakola ki okuleeta kiche yakola mukituwandiikire nze ndi 35 Uganda yali yefugadda singa naliwo nali baddeko kyenkola kandowooze bwentyo naye kati Museveni avuma bajjajjaffe abaafuga n'okumusinga obulungi atubuliye contribution ye yali ki kubanga abazungu baliwo nga naye wali mulenzi mukulu atubulire yakola ki bana abatubba ba permanent secretaries bani obwo bwalawala obusibo obusiketi obuliko zisiriti empanvu obufunira emirimu for sex for employment bwakola ki bannange solution number 3 tetwagala kuteeka ntalo mu ggwanga lyaffe kuttingana omuntu yenna akugamba nti Uganda tujja kumala kwetta okukyusa obukulembeze oyo tomuwuliriza tusobola okwegugunga nga tewali asse munne nga tetulina nagwe tuwokyezza tusobola okugaana okusasula emisolo ntula gavumenti ye egenda kusurvivingira kuki tusobola okugaana okuwuliriza yadde police nengi ne bagamba buli atasasudde musolo tugenda musiba amakomera ne gajjula tusobola okera ku makya muleke nno mbabuulire tusobola okera ku makya netugana ffenna okutwala abaana mu ssomero abaana ne babira netugana tebajja kugenda ne tulaba Museveni bwajja lwakuba abaana b'essomero tusobola okera ku makya ne tugamba nti tusobola okukola ebintu bingi tusobola n'okugamba tetugenda kukola ne tusigala ewaka tubisobola kali oli ayinza okumbuuza ne tulyaki bajjajjaffe abaatuzaala baali tebalina na kibiriiti kikuma muliro bo baatutuusa tutya okubanga tuli bazzukulu b'abazzukulu ekirala si Museveni yekka ye yeetaaga okusibira ekikookolo ne buno obusajja obuli e Buganda obuli e Tooro obuliwa mwezo kingdoms obulemesezza kalicha yaffe okutambula tusobola obusibira ebikookolo ne tutabuziikirako ntagenda ku mbaga zaabwo ne tubwetamya enseeno ne butuvaako ekituvuza ze ssente ze muwaayo okwekalakasa kwa bitundu bingi mwe mujje mumpe omulimu nze nkukulire mulabe ekintu bwe kitakyuka Kyagulanyi akoze kyakoze muganya okumwegattako abamulya mu ngalo be bamukuba obusajja abuwadde buli kimu buli Masaka Buzunga naye tulabe Abaganda mwe kizibu amawanga amalala gagezezzaako mwe kizibu yenze kankaka Emmanuel Peter nze ndi musajja wa nkyukakyuka sikkiririza mu gavumenti eriwo ne system efuga nkimanyi etubbye nnyo etunyigiriza nnyo ewangadde nnyo teyiiya esaana kuvaako n'olwekyo mu kalulu akajja temulonda Museveni ne bakompulises be bateeka mu kalulu temubalonda mubamanyi mulonde omuntu omutuufu mulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu mbasiibudde mweraba. The skies are heavy with cries untold. The streets are weary from life so cold.
as one, we won't let it go. Together we chant, Uganda says no. Uganda says no, we won't be bound. Our voices rise from the sacred ground. No more shadows, no more show. Let it be known, Uganda says no. The rivers weep with a silent plea. The mountains echo our fight to be free.